lyerimu ku kkubo eritunuuliddwa ennyo gavumenti okuggyamu ensimbi mu kaweefube ow'okusitula ebyenfuna by'eggwanga ng'omwaka oguwedde 2022 gwokka abalambuzi 36 n'omusobyo be balambula ebifo akumirwa ebisolo okwetoloola eggwanga. Mu alipoota efulumiziddwa akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma ebisolo mu ggwanga ki Uganda Wildlife Authority, Samuel John Mwanda, ebyobulambuzi naddala ebifo ebikuumirwamu ensolo byali badde biyingiza ssente nnyingi nnyo mu ggwanika ly'eggwanga, wabula abayigganya ensolo zino bazizza nnyo ebyobulambuzi emabega. You have lots of snares. Every time you go into a park and you decide to take a patrol, you will not come out with less than 10 snares. These wires that people try to trap the animals with. That is a problem. And in a few cases, as you already saw, there are people who go with guns to shoot, to kill, and they are not only a problem to the wildlife but also to the staff. Samuel John Mwanda ategeezezza bannamawulire nti abantu bangi abayingirira ettaka awakuumirwa ebisolo omuli game parks n'ebirala ng'abandi batuuka n'okwokya ebifo bino ensolo mwe zibeera. This is what I call historical, where people have settled in for a long period and there are processes we are working on to try and resolve the matter. We cannot just send them away. But when it is new encroachment, that one is easy to deal with. We just send them packing and they go. Ayongerako nti wadde nga bazze bagezaako okulwanyisa ebizibu kika kino, ensimbi ezibaweebwa mu mbalira y'eggwanga ntono nnyo bw'ogeraageranya ne balina okukola, nga mu mbalira y'omwaka guno oguggwako baweebwa buwumbi 160 nga ku zo ebitundu 45 ku buli 100 ziggweredde mu kusasula abakozi. Meaning we don't have a lot that remains for us to invest into new products, into improving infrastructure. Because when you start paying electricity and water and fuel and do maintenance, the money is finished. Wadde nga biri bityo, Samuel John Mwanda atulaze ebimu bye basobodde okukola omuli okugaziya ebifo eby'enjawulo naddala National Game Parks nga pulojekiti nnyingi zitandikiddwawo ate nga n'ebifo by'ebisolo bingi biteekeddwako ebisaakaate ebiyungiddwako amasannyalaze okwewala ensolo zino okufuluma ate wamu n'okwewala abazitta. We have so far done 102.7 kilometers of electric fence. During this period we didn't plant any new fence, but we were able to maintain, because you know if you don't keep slashing and the grass grows into the wires, the fence is ineffective. So we maintained. Then we did 20 kilometers of electric elephant trench, 2 of these in Queen Elizabeth, 12 in Kibale, and 6 in Maction Falls. Bw'ogeraageranya amawanga amalala naddala amawanga g'abazungu, ebyobulambuzi bitunuuliddwa nnyo mu kukwatirira ebyenfuna, era agamu ku mawanga agasinze okukulaakulana olw'obulambuzi ye United Arab Emirates esangibwa ekibuga eky'ebyewuunyo Dubai. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.